Patiri n'erya Mwana n'erya Mwoyo Mutuukirivu. Amiina. Essaala Bikira Maria gy'ateesammula. Ayi Maria kabaka wange mmange, nze neeyanjulira gy'oli nga sirina kyendekayo, ate nkusingira omusingo gw'okwagala kwange. Nkusitulira leero amaaso gange, amatu gange, akamwa kange, omwoyo gwange, nange nkwekwasa nze n'omulamba. Ayi mmange omulungi, bw'olaba neerimbise ku ggwe, naawe nkuuma nzibiranga omuddu wo owuwo ku bubwo. Baana ba Katonda abeebonanye, mbalamusaako nnyo nnyini ddala mu linnya ly'omuzuukivu Mukama waffe era mulokozi waffe Yezu Kristo. Bannange mukulike Pentekooti, mukulike obudde obwa Pasika, era bwe twakomekkereza ne Sande ya Pentekooti, era mbaagaliza obudde bw'omwaka obulungi. Mu nnyonyi yaffe eya wiiki eno, towanika ye munyenye yaffe eya wiiki eno. Evvanjiri 3 Matayo, Lukka ne Yowanna zonna zoogera ku mukyalo ono eyalina endwadde ey'ekikulukuto era ng'amaze nayo emyaka 12. Mu vvanjiri ezo bw'ozekkaanya batugamba nti yatambula mu basawo bonna be yali asobola, naye ng'ekyewuunyisa embeera ye mu kifo ky'okutereera yeeyongera bweyongezi kuba bubi. Lumu laba bw'ategeera nti Yezu ajja mu kitundu kyennyini mwe yali. Bw'ogenda ebuziba w'ekyawandiikibwa kino bakulaga nti tekyali kyangu n'akamu mu kyalo no kutuuka ku Yezu, okusinziira wa gye yali emabega eyo wali mabega wakati mu bantu nga bayitirivu nnyo, tekyali kyangu bambi ye kutuuka ku Yezu. Naye olw'obumalirivu bwe yalina, yajja asindika abantu ng'awaguza nga muli yeegamba ekigambo kimu nti ne bwe nnaakwata bukwasi ku byambalo bye, ne bwe nnaakwata bukwasi ku kyambalo kye, ebyange bijja kuba biwedde. Kyekyali mu mutima gwe, kyekyali mu birowoozo bye. Kyonna kye kyali kyetaagisa mu busobozi bwe yakikola okusobola okutuuka ku Yezu, n'amukwatako, era bw'atyo n'awona, n'afuna kye yali yeetaaga. Oba bino ebigambo bannange mbyogere mu lulimi ki? Yezu alina amaanyi, obusobozi okuwonya, okukusumulula, okutaasa, okulwanirira, okulwanira, okuyisaawo n'okukutuusa wonna w'oyagala okulaga. Obusobozi obwo munnange abulina. Mukwano gwange, nkusaba nti embeera eyo ne bw'eba etutte emyaka emeka, myaka 12 ng'egy'omukyalo oli bwe gyali, ne bw'eba etutte emyaka 12 ng'egy'omukyalo oli bwe gyali, tokkiriza muntu yenna kuwabya birowoozo byo. Remain with that positive mind that no matter how long it has taken, kigenda kugwa mu linnya erya Yezu. Have that in your mind. Omukyalo ono mu myaka 12 gye yamala n'obulwadde, bannange abantu baamugamba ebintu, abantu baamwogerera, abantu oh my God, baamugamba ebigambo ebinafuya ne bimalamu bambi amaanyi. Too much. Ebirowoozo ebiyitirivu ebyamujjira okusinziira ku bigambo enkuyanja bye baali bamugamba teyabiwa mwaganya. Ebirowoozo nga gwe wasiraana dda byaggwa, gwe nnyabo obulwadde emyaka gy'omaze nabo tebukyawona. Ebigambo nga nnyabo eryo nno ddogo era tewali agenda kulivumula, bwesabire bwesabizi nneema yakufa bulungi. Ebigambo by'ekika ekyo n'ebisingawo byamugamba, byonna ebyo nga bamaze okubimugamba yawaguza n'abayitamu n'atabiwabudde, n'asigaza kimu kyokka, nze ne mmala mukwatako bukwasi nja kuwona. I love the way he waved aside and neglected the negativity and the naysayers abaali mbulamu bwe. I love that. Byonna eringa tabiwulidde, nayogera kimu kyokka, nze ne mmala mukwatako bukwasi nja kuwona. Bannange mumunyenye emu
n'abayigiriza ku maanyi g'olulimi n'amaanyi g'ebigambo bw'ogenda n'okebera mu munyenyezi ayita power of the word. Olulimi lulina amaanyi, olulimi lutonzi. Yes, by'ebirowoozo tujja kufuna bingi okuva mu ffe ffennyini naye naddala okuva mu bantu abalala oluse betuyita bannaffe. Ebirowoozo ebitussa wansi, ebitumalamu amaanyi, ebitufa ebya biitirivu. Naye mukwano gwange kankubuulire, towamwaganya birowoozo bya butwa ebiva mu bantu kukunafuya nakujja ku mulamwa nakufa ebya. Ebirowoozo by'ossaako essira bye bivaamu ebigambo by'ofulumya. Kati ate ebigambo by'ofulumya ne bifuuka ekyo ky'oyagala. Father, can you say it again? Ebirowoozo by'ossaako essira bye bivaamu ebigambo by'ofulumya. Kati ate ebigambo by'ofulumya ne bifuuka ekyo ky'oyagala. Obuteeruma lulimi tuyinza okuddayo mu masooka Katonda ng'atonda ensi. Yayogera bwogezi bigambo, yagala leka wabeerewo ekitangaala era ne kiba, nti kala leka wabeerewo kino ne kiba. Yayogera kigambo. In other words, the DNA that is embedded in this world is God's word. Ensi eno eyimiriddewo lw'amaanyi ga kigambo. Power of the word, dear friends. Power of the word. Ne bwe nnaamukwatako bukwasi nja kuwona. Byali bigambo bya mukyalo ligwe twebuliddeko waggulu, era bwe yamukwatako mu kukkiriza amaanyi ne gava ku Yesu n'awona, ne gava mu Yesu n'awona. Amaanyi agali mu bigambo bye tufulumya gazitowa nnyo okusinga ne bw'oyinza okirowooza. Oyatula ekigambo mu kukkiriza ne kireetera ekintu okubaawo. By mere words you can create life or death. Ngambye, by mere words you can create life or death. Ebigambo tobiraba ng'obifulumya Mukama, tobiraba, naye bitonda mu ngeri eyinza okwewuunyisa. Abantu basobola okukozesa ebigambo ne bakukyankalanya, ne bakutabula, ne bajwa n'okukusuula eddalu singa oba obawadde omwaganyi. Basobola okuzannyisa ebigambo ne bakubisuula n'eddalu. People can circulate words on YouTube on YouTube of our minds. And if you are not careful, this can limit you from becoming everything that God created you to become. Ekyewuunyisa ku mukyalo ono yalina enkola y'aba champion. She had a champion's mentality, the winner's mentality. Actually, I can authoritatively and boldly say that this woman was a champion. Ebigambo byonna ebimunafuya n'ebimumalamu amaanyi bye baamugamba emyaka 12 yeefuula nga atabiwulira n'atabiwabudde n'akola ye kye yali akkiririzaamu. Oh my God, I do love that. Yeefuula atabiwulidde n'atabiwulidde emyaka gyonna n'akola ye kye yali akkiririzaamu. That is so powerful. Kano nsaba buli omu akawulirize n'obwegendereza bambi. Singa ofuna ebirowoozo ebituufu, ebirowoozo ebyo ne bikuleetera okwatula ebigambo ebituufu era eby'obwakatonda, osika amaanyi mu Katonda. I mean, miracle working power from God. Osika amaanyi mu Katonda ne gakukolera, ne gakukozesa ebiyinza okwewuunyisa ensi. Kiddemu? Singa ofuna ebirowoozo ebituufu, ebirowoozo ebyo ne bikuleetera okwatula ebigambo ebituufu era eby'obwakatonda, osika amaanyi mu Katonda ne gakukolera oba ne gakukozesa ebiyinza okwewuunyisa ensi. Omukyala yalowooza, byalowooza n'abyatula, bw'abyatula n'akola ekyetaagisa, ntegeeza okukwata ku Yesu. Amaanyi ne gava mu Yesu, mu Katonda, ekyamagero ne kikolebwa.
saagala kumanya bikolimo byenkana kibi bye wali ofunye okuva mu bantu bo oba mu bantu abatakwagala oba I don't care. Saagala kumanya bigambo bya busagwa ebikulaga nti tolina kyoli mu nsi muno era tolina kyogenda kubeera mu nsi muno. Saagala kumanya. Bakulu ne bw'oba oli mu nnyanja y'abantu ababi abatakwagaliza abakwogerera amafuukule n'ebigambo ebikyamu, abo tebakumaliranga budde. You have the final say. You have the last vote. You have the last word. Of course, by the grace of God. Father, nenga bosi wange anfuukidde akabizi k'ebitanga. Ongoga nti naye wa nze ndi mutwe siri mukira. Ebyenfuna byange nga bikalubyemu ennaku zino. No, Jehovah Jireh is my provider. Wabula nkooye abaŋŋamba nti ndi mubi. Father, mbikooye banga nti ndi mubi. Naye Father omanyi nedda. I'm made in the perfect image of the Most High God. Oh yes, oh yes. Omukyala waffe waggulu beda gwe twebuulirirako bye baali baamugamba teyabifaako. Ye kyeyafulumya mu kamwa ke. Mukama kyeyawa omukisa. Ye kyeyafulumya mu kamwa ke. Mukama kyeyawa omukisa. Mukama kyeyatuukiriza. Olw'ensonga eyo kiri eriggwe mukwano gwange okusigala nga weekubagiriza mu bigambo by'abalala bye bakugamba oba okusalawo n'ogamba nti no, I am a masterpiece. I'm a conqueror. I'm created in the image of the Most High God. And I'm going to become all that I was created to become in the mighty name of Jesus, my Lord and Savior. Keeping in mind that great things happen when God mixes with man. Panange mukama abeere nammwe. N'omukisa gwa Katonda omuyinza wa buli kantu Patri ne Mwana ne Mwoyo Mutuukirivu bambigubakeko gubakuume gubasigaleku kati n'ennaku zonna ez'obulamu bwammwe. Mbaagaliza obudde bw'omwaka obulungi.